Omwagalwa Mukama waffe yeebazibwe ate era atuwadde omukisa okubeera nga tugabana ebyokuyiga bino tuli ku lunaku olwokutaano nga tugenda mu maaso n'okusabira ab'omu maka gaffe. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwali kiriko omutwe ogugamba nti omukwano mu bantu. Katusabe. Katonda waffe omulungi tusabe era oyogere gye tuli Mukama, ng'otuyigiriza okunyweza emikwano gy'otuwadde mu maka gaffe, ate emikwano egyo nga tugyongerayo ne mu batwetoolodde ku lw'obulungi buno okugulumizisa erinnya ly'ekitiibwa mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abaagalwa, ekyawandiikibwa kyaffe kiva mu kitabo ekyangero ssuula 17 olunyiriri lwa 17. Agamba nti ow'omukwano aba n'okwagala ekiseera kyonna, era owooluganda abaawo okuyamba mu buyinike. Ow'omukwano aba n'okwagala ekiseera kyonna, era owooluganda abaawo okuyamba mu buyinike. Waliwo enjogera egamba nti a friend in need is a friend indeed. Nti ow'omukwano abeerawo ng'oli mu buzibu, ddala y'abeera mukwano gwo. Mukama ampadde omukisa okukula ne nkulira mu maka ag'enjawulo, era mu maka ago ag'enjawulo Mukama ampadde okuba n'emikwano egy'enjawulo. Ddala ng'oluusi emikwano egyo abamu baŋŋanda n'abalala nga si baŋŋanda. Naye Pawulo alina by'atuwandiikira ng'ayogera ku mikwano. Bwe tusoma mu kitabo ky'Abakolinsi ekisooka essuula 15 olunyiriri olwa 33. Bakolinsi ekisooka ssuula 15 olunyiriri olwa 33. Katusome tulabe Pawulo atugamba atya ku nsonga y'emikwano. Agamba bw'ati: temulimbibwanga, emikwano emibi gyonoona empisa ennungi. Pawulo wano nno atukubiriza tetulina okubeera abeegendereza. Mikwano ki gy'olina? Mikwano gyo mirungi? Mikwano gyo gikuyamba okusemberera Katonda? Oba mikwano gyo gikuggya ku Mukama Katonda? Pawulo agambye nti bw'oba n'emikwano emibi gikuggya kwani? Ku Katonda, gikuleetera empisa embi. Tulinawokko wano n'emikwano emirala egyogerwako. Jjukira mikwano gya Dina, omuwala oyo ayogerwako mu Lubereberye essuula 34. Emikwano gya Dina bwe yagenda n'atabagana nabo, biki ebyamutuukako? Omwana oyo ow'obuwala yakwatibwa era obulamu bwe ne bwonoonebwa. Si ye yekka, tulinawokko n'emikwano ate emirala egy'enjawulo. Waliwo mikwano gya Yobu bye tusoma mu kitabo kya Yobu essuula 2 olunyiriri 11 mpaka ku lw'e13. Yobu bwe yalwala n'afuna obulwadde ng'ali mu bulumi, waliwo mikwano gye egyajja ne gimukyalirako. Mikwano gye egyo gy'amunakuwalirako. Emikwano gy'olina bw'obeera mu buzibu gisanyuka busanyusi ne gijjayo ne gigamba nti kale naye kaakirabe, oba ddala emikwano egyo gisobola okunakuwalako wamu naawe, gisobola okukusabirako, gisobola okujja ne gibaako kye gikola ku lw'okukuyamba. Tuyina emikwano emirala gye tuyinza okutunuulirako wano. Waliwo mikwano gya Yesu, Mary, Martha ne Laazaalo. Emikwano egyo muganda waabwe Laazaalo bwe yafa, mikwano gya Yesu Kristo gyakola ki? Gyanakuwala era ne gitumya eri Yesu okubeera ng'ajja okubayamba. Kale Katonda buli muntu amutadde mu maka amanene, amaka ag'ekkanisa. Mukama atutadde mu maka ku byalo gye tuwangaalira. Mukama tuwatadde mu maka ku mirimu gye tuli. Naye eyo tutera okusisinkanayo emikwano. Emikwano egyo gyegyo emikwano egyogerwako nti waliwo ow'omukwano asinga owooluganda. Omukwano gukola kinene nnyo abaagalwa mu kubuulira enjiri, naddala nga tugoberera ekyokulabirako kya Kristo. Kristo yali ow'omukwano
era n'olwaliro akyasigala nga ye w'omukwano asinga emikwano gyonna. Omukwano gwa Kristo naffe abaana b'abantu gwa bwesigwa oba gwesigika. Yesu Kristo abeerawo, ye mukwano atabulawo mu kulaba ennaku, mu kiseera kyonna abeerawo. Katubeerengawo ku lwa bannaffe oba ku lwa mikwano gyaffe mu buweereza obukulu ennyo bw'atuwadde obw'okubuulira enjiri. Kya nsonga nnyo tubeere emikwano egyesigika. Abantu bangi leero bamenyese emitima, naye ng'abamenye emitima mikwano gyabwe, awo be beesiga, awo be batambudde nabo ebbanga eddene. Maama, taata mukwano gwo? Ye ate ggwe taata, maama mukwano gwo? Abazadde, abaana bammwe mikwano gyammwe bayinza okubeesiga? Mutonzeewo embeera ng'abaana bammwe basobola okubeesiga ne babeeyabiza ne bababuulira kyonna ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso mu bulamu bwabwe? Abaagalwa, Mukama Katonda atuyambe tumutunuulire nga y'ekyokulabirako kyaffe. Ye waakwagala, ye wa mazima ate mwesigwa. Mukama tumusaba atuyambe, atugabanyize ku bwesiga obwo, atugabanyize ku mukwano ogwa nnamaddala. Tumanyi ng'akisobola. Mu buntu si kyangu, naye bwe twesiga Yesu Kristo ajja kutuyinzisa okubeera omukwano oyo asobola okubeerawo ne mu buzibu era akira owooluganda. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Weebale nnyo bw'otujjukizza nti kitugwanidde okubeera ab'emikwano abalungi, abagasa era abayamba. Mukama ku bwaffe tetukisobola kubanga tujjudde ekibi, ne bwe twagala okukola obundi tukola kibi. Mukama tuyambe tusobole okubeera ab'omukwano ababeerawo ku lwa bannaffe nga tukola omulimu gwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.